okuba kushoya Winnie Nwagi okuba kushoya Winnie Nwagi nasazeewo okuddamu ogenda kushenda yonna mwaka gujja ate kabisikandagala sagala kono kabisikandagala sigenda ngenda South Africa. I know when is kabisikandagala when is kabisikandagala tuina siriwo ngenda bera South Africa odda mu bushoki Muya Spice Diana. Neda sebo. Ate Edikenzi yagenda munaku ziyamala zali sibiri. Kaize no nakubiri kusatu. Nakubiri. Oya wama yamala nakubiri. Ate Edikenzo. Nino kuba oluseke lwange lunywere. Mulyango ku mulyango. Ate Edikenzo wade. Akatendo jagera teri bakadama ta. Nteri bakadama sebo. Ngenda bera mu bamuteeka mu tiketi. Bakadama lwaki abantu balowooza nti bogenda eri obogenze kukola nga bana abakazi. Amanya agasinga gali mu abana. Simpa sayogera bambi. Tutabisha kashi yaso mukolako bambi abasusuta. Totandika bibozi byo. Mbosikaita ko wachitonsa kasimanyi mkwano ko nnyo. Mboli katale mbweye bulayo oli katale. Mkwano ko nnyo. Agera ne bidagala. Ambwa atwala. Mumanyi ga mugongo. Nedda osuoli. Nenga ate mukikirize mukigane. I've traveled the whole world. Musajja densi yonna. Ngenze Denmark era nja ku apply nga uko. Tukulanga jamikalicha yogera ensi zagera. Mbera Canada. Ene sawa eno gira. Aina n'ekikomo kya feza. Jamikalicha aina n'ekikomo kya feza. King wegundi ya King wa. Gwe otulagadde mukazi wo mulwatu. Mukazi wa mulaga nnyo. Nange mumanyi. Assalamu alaykum. Mukazi wenze mumanyi. Nange. Bane tulina ekifo JB. Soko tubuli. Batutuka ku mukazi wo. Oyina engeri gy'omuddusa. JB. Mukazi wa mwogereko. Tulinoteekerera obulamu. Nyandize njagalo gy'okiraba kibamwogerera. Bwe tuvaayo. Tulyoke tukole tutya? Kamanyi. Kaka bulungi. Wano ne woba mubi n'otulako eno mu bbulu. Era abakuvumya abatakwagala bwagaza. Omuntu waba yagala okuteekako ka gazebo. What is gazebo? Gazebo? Yeah, let me explain it in English. Gazebo is a place omugole w'omuteeka n'omukuba ebifaananyi. Photo booth. Obanga ogenda kukyalanga wali wabi. Omuvuga n'omuleeta wano. Noteekako wali. Ne mumukuba ebifaananyi wano. Wedzi za wedde. Zahala. Zahala yes. Kati wedzi Zahala ne bamukuba ebifaananyi. Ne mupostinga ebyo. Kati ate biri ne mubireka ebyo wakawo omuwala kubanga olumu wayinza okubanga wakadde. Naye ndagirira abantu togibawadde. Ngenda giba wantu. Tutandika butandika. Akantu akenaku zino abawala bakakola nnyo. Bakakola. Nga tagenze basooka mu bifaananyi. Gwe tobiraba nti omukolo bwe gugwa baba ebifaananyi bingi. Photographer aba yabi editing. Yes, basoka mu photo shoot. Oli bwazuula nti ewaffe. Toye egenda koleti. Ejja kugwamu. Musooka genda kwetawuluza. Mutoye no. So wanongojja. Tuli ku rooftop. Bayina ebisulo nze nambuddeyo ko era mugenda gendayo. Naye biri mu regions Masaka, Mbalala, ebisulo bitandika ku mitwalo 8. Embala n'ebiveera byonna byo. Entegeka Mugambi ampeka offer. Ku mitwalo 8 tukuweerako breakfast. Ne buffet. Tukuweerako breakfast ku mitwalo 8. Yes, naye ensula nnungi nnyo nnyo ddala security weeri privacy yo kikulu nnyo gye tuli. Yes. Tewali kamera. Waliwo sauna. Sauna tukuteeka ne kamera. Mulina entegeka ku kyabayimbi. Yes, twabadde tuteekateeka okuteekawo live band, Afrigo band. Buli Friday sembayo mu mwezi. But we are still looking out. Egenda kuyimbira eno upstairs oba buli omu room ye. Rooftop. Yeah. Naye tukyalaba oba kifavoring abantu baffe abasula mu rooms. Kuba omuntu ayinza okuba yes omuntu ayinza okuba ali mu kasuka ate nno nammwe mukuba mulemezaamu akasuka kyenkanaki okasuka nakyo kimuyambako obutawugganya nnyo ababeetaazo bafuna abatwetaazo tufuna ojje bunamwaya omuntu te speed naye kansoke noonye ennamba y'essimu simanyi oba oli agibbi kamera nze atakola wano ewa mu rooms temuba mukamera ennamba endala anko nsomera ako ku nnamba z'essimu aleete nze nsomere ko bulusi
waliwo hoteli zibeeramu zibateekamu kamera. Tuli ku Facebook ne ku Twitter. Jebenyeko oba jangu page yange ya Shamim Mayanja ongambe njagala kusulako ku JB Suits and Lounge nja kubanga tukubookingira nawe wenna ali eyo ngoyagala kubookinga otuuke wano nga buli kimu kiwedde. Yes, ayagala ayina birthday party kwanjula okutonotono mbaga entonotono y'abantu 15 we can facilitate. Enamba y'essimu kyoba okola katuwe buwitu kateeke ngenda kabawa buli omwaka nsaba. Enamba y'essimu eri 0776 96 26 55 eri 0776 96 26 55. Abayina Airtel eri noti 7 2 noti 2 29 6358. Ebisulo tebakonkona. No, mulimu amasimu. Kino ekifo ekyebbeeyi bwekiti. Bokyali ku biki ate ne bakonkona. No, muba mulimu amasimu era baba bajja kukubira bakugambe nti time eweddeko. Tulengeddewo akantu kalinga ka birthday simala ki birthday abantu bookings ziba zitya bbeeyi yazo. Yes, bookings wano tetusasuza kifo kya bwereere bw'oba wakolerawo pate yonna. Music wa bwereere. Okuyingiza keki bwereere ogula buguzi mmere. Ebyokunywa ate. Aba birthday mawade offer. Yes, aba birthday twabadde offer. Bonna birthday baby shower mbaga bichi ogula buguzi mmere tosasula kifo. Yes, bwereere. Ebyokunywa nabyo weebiri. Aina birthday, aina baby shower, graduation party, oina mbaga y'abantu batonotono kuba ekifo tekiyinza obuta accommodating abantu bangi bambaga. Naye baluwa abantu abakola embaga gaza abantu batonotono bantu 10-15. Twagala abagoberezebwa obalagirire side ki. Bunnamwaya bw'otuuka mu katale k'ebunnamwaya. Budda ku mukono gwo gwa right era ekipande we kire kya JB Suits. Bw'onootuuka mu ka junction era waliwo ekipande ekirala ekya JB Suits arrow ekulaga gyodda. Gwe wenna atayagala kubula teeka mu Google Maps otekemu JB Suits and Lounge egenda kuleeta bulungi mpaka ku kifo direct ku kifo. Mbagambye abalina parties music walinga ne DJ wa bwereere. Kale ebyokunywa ebyokulya nabyo birungi ddala ate nga bbeeyi ya wansi byokka byosasula. Tebazunga na byakulya. Atozunga na byakulya. Na byakunywa. Yes. Ojja wano ogenda bisanga okuba tukuwadde offer ekifo kya bwereere music wali keke oyingira nayo kale ekifo kirungi nnyo ddala. Ate bw'okoowa osobola era okufuna room kuno ate era ku bbeeyi layisi. Ano kakuwulabye South Africa bagagga. Okitegedde? So bwekiti ekifo kyaffe bwe kiyimiridde ekifo kirungi nnyo nnyo ddala kumu abalina parties abaagala okusula obulungi naddala abamuva Bulaaya onoonya ekifo ekyokusulamu bookinga ng'okyali eyo ojja otereka ebintu byo bibeera safe olyoka ogenda obalabeko. Ogendeeko balabeko nga tolina kintu baleme kulowooza nti wazze n'omudidi okutuuka okuddayo nga tolina zigula airticket. Osobola okujja n'obikipinga wano oba n'ogamba nja kusula nga ku JB ngene nambula abantu bange tukusalirako kyandibadde kikulu nnyo singa abantu kuba kati gwejjukira you a big star. Yeah. You a celebrity. Yeah. Kati abamu bayinza okwesiga oli agala okukubira omulagirire ng'ayogera naawe direct. Yeah, it is okay. Kiba kirungi nnyo. Enamba yange kweri ku page yange era ogendako n'ogijjako gibasomere. Eri noti 7 93 kituufu ekyo. Sikirinaako buzibuza abasajja mikwano gyange bwakuba nze nkwata. Abasajja mbaagala nnyo era be batubeezaawo. Suits and Lounge Bunnamwaya. Bambi mujje muwagira ekifo kino kifo kirungi nnyo obuyonjo kikulu nnyo. Ekifo kiyonjo nnyo ddala. Ekifo kirungi nnyo kwabo abaagala. Kimeka esekatandika okukuba okuba wali wansi kukwambuka waggulu. Abaagala awantu awataleekaana abaagala privacy yaabwe kino ekifo kirungi nnyo. Yeah, for the private sector. Simanyi kikutwala kusasula $10 nga kifo kiri wano kya mitwalo 10-12 ate nga ebintu byebimu. Security tuyina basikaali wano 3. Yes, ate ab'emmundu. So obeera mugumu nnyo nti ebintu byo biri safe. Parking weeri. N'emmotoka yo ebeera safe. Era buli kyoyagala kyonna tetufu privacy y'omuntu nabagambye kikulu nnyo era singa oba owuliramu muli nti oba bannange baki ojja no complaining gye tuli wona baba bakuyisizaamu nga si bulungi ensobi zikolebwa bantu you can still complain. Ebifo ebimu abantu batera okomplaininga nti ajja n'ebintu bye olinajja abamu babeera n'engalo empanvu. Ba room service era singa ekintu kyo kibula tubeera tujja kubanga tukola ki tukisasula.
yes nenga tukukakasa nti security eyo n'abaana baffe abakola wano bali ku standard. Shamim, Yeah. eno ye parking? No ye parking for now. Ye parking ya first security weeri emotoka yo ebeerawo nga teweeraliikirira bw'oba oli munda. Etambi kuba abantu 2 3 ne parking endala. Newali obibali. Yeah. Ebbali tetunaba kutuukayo kubanga badde tebannaweera nnyo bangi. Naye tusuubira nti banaabaweze tukyalina space nene nnyo n'eri emabega. Tugenza okujja neno nga kino ekifo kyakabeerawo ebbanga ki? Si ddene nnyo kyakatandika nga bw'okiraba. So nti kwe kusalawo tubeere nga tukimanyisa abantu baleme kubeera eyo nga babuuza oba nnyinza kugendako wa nga wasirifu ne tugamba JB Suites and Lounge. Bwe tukirira wano tuggukira paka wa Ku reception. Njagala tubenga abatagendere tulabe empisa z'abantu abo engeri gye bayinza okweyisaamu nga batuwera okaminga nga tubanyezeeko mu ngeri emu oba endala. So tukkirira kati ku reception. Era bw'oba wakatuuka wano asikari avaayo bulungi nnyo n'akulaga woyina okupaakinga kwaniriza n'akusa ku reception. So oba safe. Okay. Abatulaba ku mikutu egy'enjawulo Uganda byogere Kookie Promotions tuli ku JB Suites Lounge. Okay, so eno ye reception wotuukira wano no saba room ne bakuwa room bakuwelcominga bulungi nnyo ka customer care weekali era buli ssaawa wabeerawo omuntu abatu. Kati eno ye ground floor gye tusookerako nga twakayingira. This is Hoima. Naye room eziri kuno zonna zifaanagana. Kati eno ggulu tugenda kubalagako ku ggulu mulabeko picture ya ziri endala ze tutagudde. So here we are. This is Gulu double room. Osobola okwisulamu n'omuntu oyenna. Ogirabye? Room nnungi ddala, obuyonjo kyekyo, akawewo keeko ne baba tebanateekako AC oba fan, akawewo ko mwekali kali kwegamba. Room erabika bulungi nnyo ddala ddala, obuyonjo bwebwo, toilet osobola ogiraba nayo nnungi ate nga nnyonjo, obuyonjo kikulu nnyo. Ogirabye room neziri kuno ku ground floor zonna bwezityo bwe ziri ova ne bannokola. Osobola okumupangisa room emu ne mutapangisa yakubira ate nga ya layisi ya mitwalo 12 ne breakfast yako nga kweri. So lira efaanagana ne Hoima ne Gulu zonna zezimu ziri ku ground floor nga tonalinya na madaala. Kisinzira room kijo yagala ebyokulya birungi nnyo ddala ate nga ne customer care weeri. Twambuke waggulu. Floor gye tuddako ye first floor era nazo kuliko rooms ez'enjawulo, kuliko Mbale, Mbarara, Jinja, Entebbe ne Arua. Gye mwagala gye mbalaga en Arua. Arua nayo weeri wano otuula n'omuntu wo ne munyumyamu. Obuyonjo bwe buli bulungi ddala. Ne toilets nazo nnungi ate nga nnyonjo. Kiikyo kinene bulungi kigazi bulungi ate nga ne rooms nazo nga